Yes, for additive jimbaniza kade kan mwasibye mutya muri mutya ngenda kubasaba subscribing ate munyegende kade comment section wili bakabuntu mu comment section atosikanga oje following abali katamba tumende ko ni Saudi Arabia, Jordan, Bahrain n'abasinzira mu gwanga area Oman ntimu wale kubanga muji following bagita for additive yuji abali mu America mbatumende ko kosane mu gwanga area Germany mu gwanga lya Faransa comment sinziraba ejo musajja mukulu amanyikidwa nga kakembo Julius ali mu gwanga lya France nkutomedeko wali kubanga following for additive gigoli father munange finally amazina akola ki natebwa era ngono full figure Yamuyambyeeko kubanga akola ki atebwa era nga onaga mati agenda kubeera live onako olulwairo agenda kubeera live ku social media ya TikTok era nga temena kubanga momusuwa onako olulwairo full figure yamuyiriddewo omubiri full figure yamuyiriddewo omubiri nakola ki natebwa esawa zino ali wabweru wa mitayimbwa tali mabega wa mitayimbwa wabula ali bweru wajo abasajja kulo babadde bamulize kamba Nzade sandoza nga mukagezi omutundu bakoze ki bafulumiza amawuli nga gakonfaminga nti nebadde akoze ki yabadde akwatipa olw'ensonga nti abadde alina muko ebintu bya gold digger ebintu tubwe bityo ebyobufere-fere nga omanyi naawe bano babulooka ebyo byonna batera obbiyitamu babulooka tebaba bangu bannange babulooka bapolitisi niwabeera bulooka wa ttaka niwabeera bulooka wa nnyumba ng'anoonya nnyumba z'abapangisa ng'afuna ennyumba z'abapangisa bonna tebaba bangu bannange era boyina okubeegereza nnyo kubanga mulayi bajja kubasumagiza amazina ateebwa era ng'onagenda kubeera ku TikTok agenda kubeerako ng'ayogera ku nsonga eyabadde musibisiza yakadama bituufu oba si bituufu naye nga yakadama yalemeddeko agamba ssebo oteeka okumpa obukadde bwange ekinaana bwe wanzijjako era nga bagamba nti emmotoka gy'avuga n'ebintu byabadde akola n'ennyumba gye yazimba nti yazizimba mu ssente z'akadaama gemawuli agatambulatambula ku social media bagamba nti emmotoka gy'abadde avuga emmotoka ndowooza kika kya Primo kika kya Primo ba new model gy'abadde avuga eyo nti yakola ki yagijja mu ssente z'akadaama emmotoka ayina eziwera naye ng'emmotoka emu eya Primo eyo bagamba nti ya Primo yagigula mu ssente z'akadaama obukadde 8 bwe yali amuwadde akadaama ajjukira yategeeza nagamba nti no baali baateesanga ayamusawo obukadde 8 amukama amuguze poloti ate amuzimbireko n'ennyumba era amusuubiza nti ezintu zijja kumala bulungi nnyo ogulako poloti amuzimbireko n'ennyumba kuba akadaama ali amwesize namugamba nti munaye nkwasaganyizaako ko poloti gingulize n'ennyumba onyambeko okola ki nkugizimba ku poloti egyo n'abakoze ki gy'onaabonguliza namugamba nti munange gatta kugamba ombuli ettoto ya ssente ezo toto gyekola ginasaasaanya expenditure yazo ensaasa kale risiiti sente entuufu ezinetagisibwa okukola ebyo byonna byonna okulanga bikola ki bibeera complete byonna nga biggwa obukadde 8 namugamba ojja kukola obukadde 8 namugamba nti kale nekadama nti yali mubi ng'azisukuma ng'aziweereza kumbe abaana bagamba kumbe gwe yaziweereza sente yaziweereza musoke soke n'azikola ki n'azinyonyoota munange byebyo nenga aterebwa essaawa zino ali bweru aterebwa full figure Amuyambyeeko n'afuna bbeero bagita for additive gyadde asibiddwa ku poliisi y'e Maganjo eyabadde atwalibbwa Maganjo like nga tokomenti nga tusikane nga ogifollowinga mwena mbaagala nnyo bagamba nti muli bigi nnyo kubanga mugifollowinga bagita for additive ensonga za goli father essaawa zino amazina akola ki ngavaayo omukomera mbaagala nnyo musigale nga mugyekomiddeko like nga tokomentinga agenda kubeera ku TikTok onako olwaleero ekiro ku ssaawa 4 agenda kubeera ku TikTok ekiro ssaawa 4 temwina kubanga musuba mwera